po jako akawuwo. Kusanga nga sente ezo zikendedde okuva ku 1.6 to 450,000 US dollars. Ebiseera bingi nga bannayuganda basobola okwewummuzaamu babuusa amaaso bye tulina wano nga Uganda ebyobulambuzi olwo nno ne bagenda emitala w'amayanja okulambula kyokka ate abagwira bo ne bettanira nnyo okulambula mu Uganda kubanga bakimanyi nti Uganda zaabu. Kino kye kiwaliriza abantu nga Isaaya Job Lwanyeikiro Senkulu wa Breeze Taking Uganda nga kino kitongole ky'obwannakyewa ekirambuza bannayuganda kuno okutandika okwagazza okulambuza bannayuganda Uganda kubanga Uganda zaabu era ng'olunaku olwaleero omuteesiteesi omukulu mu minisito y'ebyobulambuzi Doreen Katusime asimbudde abalambuzi nga bannayuganda abadde bagenda okulambula Maxon Falls era nga bano abasimbulidde ku ssengejjero ly'amawulire wano mu Kampala. Katusima agamba nti enteekateeka eno bagyagadde nnyo nga bannayuganda be bakubiriza bannaabwe okulambula muno. Nga twagala Abannayuganda balambule eggwanga lyabwe bategeere obulungi bwa Uganda naye kati olwaleero okusanyusa nnyo okulaba kampuni ey'obwannannyini etandise omulanga guno okutwala Abannayuganda kwetooloola eggwanga lyabwe balabe obulungi bwa Uganda bategeere obulungi bwayo ate bamanye nti tebayinza okukozesa ssente entono bafune kyebeyimirizaamu mu ggwanga lyabwe. Kyokka n'agamba nti ng'ekirwadde ki COVID-19 tekinnajja mu Uganda yasobolanga okufuna ensimbi eziwera akawumbi kalamba n'ekitundu aka $1 naye nga kati ensimbi zeesalira ddala mu byobulambuzi. Tourism oba ebyobulambuzi byali nga byebireeta esente ez'ebweru okusingayo mu Uganda nga tufuna 1.6 billion US dollars, not Uganda shillings. That is, I don't know, you can convert to trillions of shillings. Nga tourism eleta kamu point 1.6 atenga yesingayo mu sectors zonna kuleta sente eza foreign exchange. Senkulu wa Breeze Taking Uganda Isaaya agamba nti ekisinze okubawaliriza okutandika okwagaliza bannayuganda okulambula kuno bingi ebiri kuno ate nga bisobola okuvaamu ensimbi ezigasiza ddala eggwanga. Fena tumanyi nti abalambuze balina kubeera ne sente nyingi, balina kubeera ne dollars ne pounds, kati ekyo kiteera kutiisa Abannayuganda kubanga baba kuba mu hoteli nga bagala kugenda eyo mu Maxon Falls, Kalangala, Ejinja oba wonna baba omuwendo mu dollars. Naye ffe tugamba nti tusobola kwekwata nga Bannayuganda ne twekolamu omulimo ne tukola packages, kaziyite packages eziri tailored ku ffe Abannayuganda. Wano wasinzidde n'akubiriza bannayuganda okwettanira okwagala okulambula kuno. Tukolemu omulimo fena tulambule eggwanga lyaffe, fena tunyumirwe era naddala mu bino biseera bya COVID bakuba tumanyi COVID bulwadde buzibu naye budde amaaso kubanga abantu kati tebakyalina opportunity z'okugenda wabweru because of the travel restrictions, kati tulina kwagala eggwanga lyaffe. Matia Sekanjako yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Bakwa obulwadde buze butulaze eggwanga lyaffe lulungi tulina kulyeyimizaamu. Tubasaba bamawulire buli ensi yonna